basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganza gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedowoozi bampita Ntambi Kenzo Rich Boy Maxwell Junior okola kyatendo ate nga kyamanyi nnyo kuba nti osubscribing ate nga gwe yenna aw'endowoozayo oli wakabi nnyo kuba nti naffe tuli tusanyuka nnyo nga tufunye endowoozayo ne tuwuliziganya mpola mpola. Then waliwo ebyakagwawo amwana muwala gwe bayita Rema n'amakulu twamutuukiriddeko ne tumubuuza engeri gya konvinsingamu omwana muwala gwe bayita Aamal Musuuzo kuba nti akkiriza boyfriend oba husband we gwe bayita Dr. Hamza Sebunyo kuba nti bali so close okuba nti amwerabiza taata we gwe bayita Eddy Musuuza. Of course Rema mukuba nti twogera naye mpola mpola olunaku lwaleero Rema avuddeyo n'agamba nti it was so hard okulaba nti omwana muwala gwe bayita Aamal Musuuza akkiriza okuba nti it was so hard okuba nti avaayo agamba mwana muwala oba muwala we gwe bayita Aamal Musuuzo kuba nti amugamba nti yafunyeyo taata we omupya. Kyali kizibu nnyo ate nga Rema tugamba nti yamala ebbanga emyaka nga mulambo oba ebiri nga asaba okuba nti afuna idea okuva ewa Katonda, direction okuva ewa Katonda okuba nti amulagira okuba nti how to start telling her daughter nti alina taata we omupya oba taata we omulala. Process eno Rema tugamba nti yagezangako kuba nti convincinga muwala we gwe bayita Aamal kuba nti amuconvincinga mpola mpola n'okumukulirangayo ebirabo naye nga ate Aamal si ye muwala gwe osobola okuvayo ng'obribinga n'okuba nti olowooza mbu ajja kukula idea yo just like that because Aamal Musuuza alina empaka ng'eza taata we. So n'olwekyo Rema n'amakula mu kuba nti agezako okuba nti aconvincinga nti bwakyalumu n'agamba Aamal n'amugamba nti Aamal nina kyenjagala okugamba oli mwana wa buwala ate nkulaba naawe okula however much oli mwana muto naye omanyi nti however much oli mwana muto naye mmanyi nti oli mukyala mukulu mu birowoozo. Rema yavayo n'agamba Aamal ebigambo bino n'agamba nti onansonyiwa okuba nti tugenda kuva wano tugende awantu awalala n'okuba nti anko ngenda kufunyayo oba taatawo omupya gwe tugenda okuba nga tusigala naye kubanga taatawo wetwogerera taatawo yatuleka wabeera bize ku mirimu taatawo tatufaako n'okuba nti kirabika yafuna abakyala abalala musanyusa. N'olwekyo tetukyasobola kuba nti tusigala na taatawo. Aamal nkusaba okkirize nti yonna gye tunaagenda simanyi we tunasurvivinga simanyi we tunaabeerawo naye ate nkusaba okkirize nti embeera yonna enajja ejja kubeera nnungi. Taatawo ono omupya bamuyita Dr. Hamza musawo era akwagala nnyo yaŋŋambye nti mu bintu byasinga okuba nti ayagala mu nsi muno yegwe Aamal Musuuza. So n'olwekyo muwala gwe bayita Aamal Musuuza n'abeera convinced by mom's words n'asigala n'abeera nti ajoininga oba yegatta ku maama we gwe bayita Rema n'amakulu kuba nti mbaagala omusajja. Simanyi oba Rema teyakozesa mwana ono kulya mu taata we lukwe oba bino yabimugamba before oba after naye ng'ate kyonna kiraga nti bw'otunuulira mu bifaananyi ebyasooka waliwo propaganda ebyembaga nga bagamba nti Aamal ebifaananyi biraga nti she was just forced to attend that party naye ate ebifaananyi byetuzeeko okulaba after the wedding olabira ddala nti ono omuwala ali very happy, ali so happy, olaba videos ali so happy ne taata w'omupya. So n'olwekyo Aamal ye talina buzibu na Dr. Hamza Musuuza nga abantu abasinga mubadde mubyogera. Mu Uganda omuntu wafuna for example like mu situation bweti nti abantu bagereza nnyo okuba nti bainsinuate nga bakropping ebifaananyi n'okuba nti basudiya nga bagamba Aamal tali mu family gyayagala naye nga ate Aamal ali mu family gyayagala era twakitegeddeko nti bagana kumuwa linnya lya Aamal Sebunya yejjeko erya Musuuza kye tutamanyi oba kisoboka. So mu next episode tunaaba tubikutuusaako byonna oliwaddemu okuba nti osubscribinga n'okuba nti osharinga n'okuba nti ofuna ebisingawo ku bino n'ebirala. Nsigadde Ntambi Kenzo, follow me on TikTok, then on Twitter Kenzo 16 tubeere nga tukolagana. Bye bye for now.